inspiration, and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. Njagala abantu 50 mbawa amawulire Agakagwaawo mu kkomera lya Action Bay. Njagala abantu 50 mbawa Agakagwaawo ku mukwano gwammwe. Sharinga video, taginga mikwano jo, taginga Nazalawo, taginga Mosika Inerugaba, taginga Yoseri Kaguta, taginga Janet Kataha, bonna bataginge. Muganda ngeva muzannyo ne mujjawo mutaginge kubanga gana mawulire gannaku, gana mawulire ganakuwaza. Mumira nsanafu wemba ntuse saagala muzannyo. Mukwano gwange sharinga video, sharinga video, sharinga video kaseera ke tuli mu kasibu. Mukwana wange sharinga video, taginga abakulembeze bonna. Baganda bange si byakusaaga bino tebiri mu musannyo. Kubanga amawulire ge tufunye cha prison yinza okugafulumya. Twagala bagenda ofulumya amawulire gano ng'ensi etegedde. Sharinga video va musannyo. Baganda bange mukyali batono, njagalako abantu 10 zetandike. Abasharinzi sibalaba. Abasharinzi sibalaba. Abasharinzi sibalaba sharinga video. Mukwano gwange mumira nsanafu ntuuse. Sharinga video. Kapiteni Agaberias sharinga video. Va mu byokubuuza sharinga video. Njagalako abantu 10 nze nve wano. Baganda bange nabe yagudde dda mukyali mu kusaaga. Okyanywa buugi ng'omusajja banna Uganda mutusobedde. Sharinga video. Sharinga video kubanga Mr. Update ekimuliko mukwano gwammwe eyabawange essanyu. Mr. Update gwe mwayagala ennyo amawulire genfuna gakaabya. Sharinga video. Sharinga video ndubavire ku ntono. Sharinga video njagala abantu 10. Abantu 10 ndabe nga tuva wano mumira asanafu. Sharinga video. Sera tulako kusera beki. Kwagala nnyo mwannyinase abo bakyala balwanyi nnyo. Gwe sharinga video tuve wano. Sharinga video tuve wano. Sharinga video tuve wano. Kyekisinga obukulu. Kamera eno naye nga sigiraba bulungi. Tita ta 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 ta. Ganange wali sharinze video kubanga gano gakaabya. Ate era ganakuwaza. Sharinga video tuve wano. Sharinga video tuve wano. Kubanga olugamala nga mumira asanafu nze ngenda mu birala. Era video njikoledde na mukwano gwange mbatuseeko amawulire kubanga we gansanze. Mbadde mba busaabala. Nsala ku mukwano gwange bankubira essimu mugamba ntaasa soke ntegeeza abantu bano. Soke ntegeeza abantu bano ekigenda mu maaso. Soke mbategeeza amawulire agazzeewo. Kubanga eyo nagambe nze malirisa mu miransanafu. Webale nnyo Lawrence Cabs. Sharinga video. Mawulire bannange siga kuseka. Mumira mawulire siga kuseka. Mumira musajja Ssegirinya Muhammadi. Ssegirinya Muhammadi. Mukwano gwammwe gwe mwayagala ennyo. Baganda bange gakaabya. Ganakuwaza. Mpulira amaziga gampitamu. Mpulira ku mawulire ge baŋŋambye.
Mumirasanafu mbadde musajja mugumu nnyo. N'emikwano gyange munzikirize nkozesa omukisa guno bannayuganda yonna gye muli mbategeeze ekiguddewo ku mukwano gwammwe Mr. Pudeti omubaka akawempe North bannayuganda gwe baalonda Honorable Muhammad Ssegirinya. Abamu mugenda kuzirika, abamu mugenda kufa, abamu mugenda kufuna ebibwatukira nga mbabuulidde amawulire. Naye mbadde mbasaba musabe Katonda kubanga saagala mufe. Mikwano gyange nzize nga mbagamba nti Ssegirinya Muhammad embeera ebadde si nnungi. Nenzija ne mbagambanga nti mukomera gyali baganda bange embeera si nnungi. Essaawa zino munzikirize sharinga video. Oba ani alina katambaala asooka akampe kubanga wetulaga wazibu. Sharinga video tuve wano. Mukwano gwange kino tekyalituuse ku Ssegirinya Muhammad. Tekyalituuse ku Ssegirinya Muhammad. Tekyalituuse ku Ssegirinya Muhammad. Baganda bange kansooke mmale kwesangula kubanga mpulira amaziga agampitamu. Baganda bange Ssegirinya essaawa zino wenjogerera sharinga video kama nsaasire mbagambe. Mikwano gyange, mikwano gya Mr. Pudeti, mukama nsaasire kubanga omusirikale ankubidde essimu aŋŋambye Katongole Julius mu mirasanafu yeggwe ne mugamba yenze ssebo, yenze afande eyakubira ku ssimu eri era gwe bwe mwajja emulago okulaba Mr. Pudeti gwe wawe ennamba ne mugamba afande ki ky'oŋŋamba. Naŋŋamba Katongole nkwesiga era nkugoberera naye tuusa amawulire gano ku bannayuganda. Mikwano gyange Ssegirinya mukwano gwange, Ssegirinya mukwano gwange naye mpulira ennaku. Waliwo agambye tikyalumbuye is live now kankome wano kubanga waliwo agambye ukituufu oba si kituufu. Baganda bange kana amawulire gakaabya eno embeera ennakuwaza. Omusirikale atandise bw'ati. Ssegirinya Muhammad olunaku olw'eggulo bakadde bange twaze ne tubabuulira ebyabaddewo Honorable Muhammad Ssegirinya. Prison eya Maxon Bay yavaayo netegeeza nti Honorable Muhammad Ssegirinya nti ekigere wansi kyafuna obuzibu. Baganda bange ne bannyinaze Ssegirinya Muhammad amaze ennaku 3 emabega ng'ebyolwaliro byabadde tebinnatuuka ng'ali mu kkoma nga tamanyi bigenda ku nsi, ng'ebyoku nsi yabisiibula. Bano abasajja baakwata eddagala
ng'omusajja ali mu kkoma Muhammad Ssegirinya ne bamukuba ebiso byabwe mbunga bo bagamba obulwadde obumuluma lyeryo eddagala lye bamukuba. Baganda bange ne mpulira ebigambo ebyo omusirikale byabadde annyumiza. Mr. Pudeti bwe bamala omukuba ebiso byabwe, Mr. Pudeti okuva olwo obulamu bwe tamanyi kiri ku nsi. Njagala bategeeza nti Mr. Pudeti abasirikale abadde bakuuma waasula, abadde bakuuma waasula, abasirikale abo baatuuka ekiseera ne babakyusa ne baleeta abalala bayita abavandimwe. Abavandimwe abo ne babawa ebiragiro ne babagamba ono oba akoze atya oba awogganye biki, temugeza mulundi nagumu kumukkiriza ne bw'abazza engulu kutegeera biriwo, kubanga alina okuwulira obulumi yadde ali ku kitanda. Bye twamusaba yagaana obikola. Kiki kye baasaba Muhammad Ssegirinya? Bano abanyampi, bano abavandimwe baasaba Honorable Muhammad Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana ne babagamba tubatadde ku misango gino, mwagala ssente mmeka mulumirize Bobi Wine nti ali emabega w'ebijambiya. Abasajja ne baluma paasi ne bagamba tekisoboka, tetusobola mulundi nagumu kulumiriza Kyagulanyi oba si kyekyo mutusibe, kubanga ye Museveni yalowooza nti engeri Ssegirinya Muhammad gy'alina ettutumu mu by'obufuzi, engeri Ssegirinya gy'amanyikiddwa ennyo nti bw'anaagira Ssegirinya yagaana. The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience. The might. The power. And all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Chances za Ssegirinya Muhammad nchogera bano lunaku lwaleero okuwona okujjawo ng'afulumiziddwa ggwanga n'afuna treatment abroad, and it must be an immediate action. Musajja watu Ssegirinya lunaku lwaleero okuwona ekikyayitamu olwaleero luno, chances ez'okufa olunaku lwaleero ziyingidde 99.9%. Chances obulamu bwe okuwona Muhammad Ssegirinya omubaka w'e Kawempe North, chances ez'okuwona ziri wenjogerera ku chance 0.1%. Webuuza ekibuuzo mu Kawempe North, Kawempe South munywanyiwe eyabagamba nti abayirawo omubibi saala kulatakinga muntu yenna. I'm telling you now the reality. Bali luddawo mulwanirira abantu abo. So Ssegirinya ekimubonyaabonya leero kwe kusigala ku mazima, bamuteeka mu kintu ky'ataategeera ne bayisa ssente awusajja buli kwagenda mumuzanyisa ekintu. Musajja wattu agenda okizula luvannyuma nga baagala implicating oba Kyagulanyi ssentamu n'abakulembeze ba Nuupu nti bwe bali emabega ew'ebikolwa by'obutujju, bwe bali emabega ew'ebintu by'okutugimbula abantu mu Masaka wamu ne mu Buganda. Kyokka inaaki kyo sense awo ngenda okutuuka ebikolwa bino ebigenda mu maaso, ebintu by'okubijambiya teri muntu mulala yenna. It is well plotted. It is well facilitated by Semai. It is well facilitated by Esau. Muleme kulimbibwa nsi. Byonna bigenda mu maaso. Guno omuzannyo otabayisoka adasinga okutegeera ye tulu gy'abadde asinga okwesa okueliminating abantu.
awo ne njagala okulabula abantu mwenna ngenda kutwa ku credit card kya Besigye ne ka group ko naka DP block ka group ke konna kali kuzanyo muzanyo kati kubanga we know you inside and out nti buli muntu yenna yakwata ku sente ya lutabayisirwa buli muntu yenna yali ku sente ya lutabayisirwa noza tugenda kuzanya data games kwa mulimu abatawa kinyango tebakimanyiga musajja Ssegirinya tema yayingira musajja tu yayinga chat jamaa yayingira mukati mwenna bakiyingira mungo kimanyi noza mbogera kulanyisa center mu Robert omulondo mukulembeze The inspiration and the best broadcasting around town. KKTV. The global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV.